Oluvannyuma lw'ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga okuyisibwa nga kiyimiriza obukulembeze obw'ekiseera mu butale bwa gavumenti mu Kampala, olwaleero Nankulu w'ekitongole ekya KCCA Dorothy Kisaka abadde mu katale ka ssente bali ku ddembe era Suzan Kushaba n'awaayo obuyinza. Suzan, ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga okigondera? Kigondera kubanga kye kyatulwanya Kisaka bw'ati asabye abantu bonna okubeera abakakkamu era baaniriza obukulembeze obujja obugenda okuva mu KCCA. Kuba nti mukakkane Suzan wammwe mumwagala naye mugondere ekiragiro kya pulezidenti ne babbaasa be tugenda okuleeta ba market masters, abantu bonna banaakola emirimu gy'omuwindo mubaaniriza n'emirembe. Sengenda okubaleeta kubanga obuyinza budidde wa KCCA. Ono era kinogaanyizza nti omukulembeze w'eggwanga ayagala obukulembeze bw'obutale bubeerenga obw'essomero. Ngambye nti pulezidenti agambye akatale essomero libeeramu headmistress, libeeramu babbaasa, naye buli kibiina kyekolamu omulimu nekyeronderayo prefect. Ebyo byonna tugenda kubyogerako bulungi. Emesegi y'omukulu w'eggwanga yakuleeta mirembe mu butale. Kisaka era asiimye Kushaba olw'ekiseera ky'amaze mu bukulembeze bw'akatale kano era n'alambuzibwa woofiisi omukulembeze okuva mu KCCA mwagenda okukakalabiriza emirimu gye. Anyuse nnyo nti bwe ntuuse wano chairman wammwe abaddeko ayanguye nandaga ofiisi banange eno ye ofiisi yange. Suzan Kushaba asinzidde wano n'asekerera abalowooza nti agenda kuva mu katale kano era n'alaganga bw'agenda okusigala mu kifo ky'obwa ssentebe w'abakyala abakolera mu katale kano. Mwabagamba nze ngenda kuva mu owino ekyo kikafuuwe, sijja kuva mu owino muleete sirowa edemu ebutolugunya abasuubuzi ne KCCA tetugyesiga 10 ku kinnaakyo. Emivuyo gy'ewandegeya ye yagireeta era KCC yeyina obuduuka obungi ewandegeya. So nyina okubeerawo okulaba nga pulezidenti byagamba biteekebwa mu nkola. Siri wakuva mu owino wendi embeze w'abakyala ndi chairperson w'owino women market vendors wendi wano. Abamu ku basuubuzi mu katale kano basiimye emirimu Kushaba gy'akoze mu kiseera kyabadde ssentebe w'akatale k'owino. Nze njagala nnyo Suzan atuwadde bingi, nze mbaziira Butusaalongo. We yajjira wano muno mwalimu emirambo, mwalimu amaziga, mwalimu ab'embale, nange kamwa koogera empoza ya 200 yanzijjamu amannyo wano. Bashiri ne Kabugonga be bankuba okiwulira okuwona bye bino byokuba nti buli omu ayagala okukwata ku ssente olwo n'azikwata n'oli n'azikwata naye sikanzo bwe yeekwatira ssente zaayo. Nze Kasule nesigala nga nzize kusala emisango gy'abantu bange bano endibata bagibye obutunda bwaganye okukola nga bwetaaga egyo gy'emisango gyange nze omukulembeze. Kati entalo zigweddewo lwaki? Essente zisolozebwa zigenda mu gavumenti.